Sina kiro sobola n'okujjambula mu bwensi. Era bonna mukiraba kati abantu basinga bafa nga tibugiddi. Ne bano abantu mubulaba amaanyi ge bakolesa basobola n'okunzita. Naye abantu bange bonna bannayuganda benkolesa abantu basobola omutwalo gumu n'ekitundu. I have close to 1 million people dependent on me. Kintu kyonna kyonna ekimbaako, don't stand back. Kubanga nyinza okuba nga siriiwo nga they successfully terminated me nga banzise era kisoboka naye kyonna kyonna ekimbaako kalugire nekiriwetamu kuba kati olutalo olutuuse banjagaliza kukola ki okufa ate nga nnwanira ki gwanga kati ekyo buyinza okirira saa yonna naye nze ng'omusajja omusiraamu Allah yagira naba banzise era tebyewaananga nti banzise kitegeeze entuuko yange eba etuuse naye Allah kuuma ssebo haji Allah kuuma ensonga gy'oliko ya Uganda siiyo ngo Amisi. Yes. Hamu yekandaze n'afuluma kooti. Yes. Nga awakanya. Yes. Engeri y'omusango gye gukwatiddwamu. Hamu aleme kukola ki? Bano abako Kalugire company advocates they are exposing themselves. I was extremely happy. No, bali bakwatako. Era agaye nti Kalugire ayagala wafa Kalugire n'ekiriyo kiwanuka Attorney General be baba. Jjajjawe batamutte. Be baba musse. Kiriyawo kiwanuka jjajjawe batamutte. Muri kuki? You see, we help people to expose themselves. Because for me I know the argument. Nange banneregamu abo bakiwanuka banneregamu. Baba sisula sente zaabwe. Ku case eri very dirty. Baba sisule zange ne baziremera siriwo nimba bie nemba jo bie bali baloza mbu bayinza nti me to talk to you he must come on his knees. I was watching. I have all the recordings era naziwada afende mugozi. Somebody say this man must come on his knees. How can a man from Zana defeat me? All of these recordings are there. Onako mutuli bale bakonga badduka nga badduka ekibabu. I don't care. I laugh at them. But when you have a family of Nanyoko, they are fighting for their survival. Kati omusango guno gwamu. Let me tell you, you don't know. Anakatabokalaba. Ham, your company, your bank, Diamond Trust. They said. The president directed in Ganunya Kakan. Nti buli muntu asasula sente mu liveni asasule buyina sente. Lwaki emisolo gyonna tugisasula omu? Baliko kwata. Kayina amayumba wano kali fake. Does that bank own a building? Does it own a building to warrant to get these benefits of getting nti everybody who pays to live in authority? Tusasula mu bank was cheated. Nti Aga Khan is very important. Aga Khan cannot abasiramu abakojja abaga Khan tebetaaga balagira be bamukwano buno mubbi ano kasujja ka B mukaleke ka B ekitegeeza bank eyo terina credibility ejayirisi yayo observed. Hamu went there mutemumanyi mubaleke kati bayidawe muzeyi abantu tebamanyi kati bannyonnyole Hamu bwe yagenda mu bank eyo. These banks are paraded. Many people believe that if you bank in such a bank in H449, the bank has no capital, but to capitalize itself nti buli asasula mu revenue omwasasulira. Have you ever seen a building belonging to this bank? Akakasajja kayindi kasulawa nebali kayona nekiwoto kajja kuddukira kumuna Kalugire ajja kudduka. Nze ayipitire Kalugire ndi kiwanukazi kubanga mugaga wadde muyina ebintu bingi naye mugenda kudduka. Ono abatwala tebalinnya ono abatwala kiwanuka Kalugire abatwala. Kakati kankubuuze Hamu started trading with that bank. Bwatuuka kuzimba ekisaawe bayina enkola they give you this money ekintu kyebakikwata mukwatangako kino kintu kyange singa akakayindi nakasula ddala abo bakiwanuka kati Hamu bwe yatuuka ezizimba ekisaawe bamuwola ssente. Nze okusula Kalugire ddala bakiwanuka layisi
nze ni mandwa sijogerwa kyobona mba bini mba kyobona mba kubani bakali Kunzita mba kubani mukuba no yenyini kamanda wawe namukuba nemuteka kuta Museveni yali amanyi nti awadde mandwa nze ndi mandwa sijogerwa nabakana sirikola kana kwa mbayina kuliko nyingi kakati the issue is ndiga abagamba let us make accountability sente zemba wadde namwe zemugaze mwampola twawukane tebayina sente hamu yabagamba kola accountability zebajja ku account ye ne zebamubanja ne bagana oyo kibonoka buuza jajjaawo kibonoka tojja kudduka buuza jajjaawo. And Museveni should prevail over these people. That's why we support Muhoza. Muhoza has not appeared anywhere. Bana beba Jose and Sibe, but you know Kuduka. Munjakumanga Duka, Chiwanoka, Duka, I teach one of Bajamukwati, Kubanga is the Indaba. We bank videos hang. Chiwanoka meeting is up here, Mubanavate Kakudu. Chiwanoka Jokan Gaja Jaw. Kakatin Baburi and the professional. You can go to a bank. As this man went to a bank. Munga was about Jamuba, Bamu family in Sid, family of Fetebanga, Consul, Chuanoka, Banka Fetebanga, family of Fetebanga, Consul. Banere Gamumba, Bimba Mazeo, and you have a big jokolion. Miyoko, artist you get a corner. Consumoka, body no Mugurukasan. Kati never Ghana, Banka de Ghana. Yes. Yaba Gamba. Twebale. Mampola Saint. To collect audit. Mujekeza mu banka egwa hamu bajjayo seteze banka egwa chobola ateyagala kubalira koda ne baleeta kiwonoka ne bali mujja kudduka simwe musoose kamba buli an incident kaje kiwonoka ajja kudduka ne munnono badduke. Let me give you an example. That's why me I don't fear to be killed. Waliwo omusajja mulembe gwa Amini bali balwanira kyuma kya mwanyi munene amugamba nti ekyuma kitwalira bwereere sigwa si kikyo. Omusajja n'agenda mu kooti mu high court n'akozesa lawyer baali bamuyita Kabooya. Kakati omulamuzi n'aluulinga ngono judgment weri eri kuba kiwanuka n'abaana be ne Kalugire yino baligiteekawa abaligiteekawa Kalugire nekiwanuka baligiteekawa yino yasatulatinga wonna wanudde ekikulabanga badduka buddusi. Kakati omusajja n'amugamba, omusajja agamba omulamuzi, don't release me on bail, they're going to kill me. Bamutta ne lawyer we ne bamutta omugamba nti Moses newe bali bamayumba kabiri banga aminya buto mutwe. So this man, any lawyer, the problem is bweyewala mu banka n'aba balanga bamubi baleta kiwanuka and company kiwanuka. Muzeyi should prevail over these people. Kalugire mwali badde mu binene, mwali badde muwoza binene, mwali badde muwoza binene, bagenda bakubana ebintu bye mu bijewo mumugenda kugwa. The government is falling. Kalugire kiwanuka, government yamwe is falling. Fe twambala ono kati ati bamwereka mu kyokumulabanga adduka nange bwe bankola nange baba wa sente kiwanuka ne Kalugire ezange ne baziremera nalinja kutulika kati amu agenda kukola atya bajja kudduka hamu simwavu ojja kulaba kiwanuka nga adduka ejogo bazze buyise. Kakati I want to tell you the problem is an audit proved nti abasajja abo hamu bwajjamu sente ze baggalawo banka egwa kiwanuka ne Kalugire ne kiwanuka ne Kalugire naye mwababbye buli kamu mwabalidde buli kamu mukyabba n'ebyo nojja mu kooti gwe kiwanuka bakube bakutte bakube ebintu bye babyase. The issue is that bank has no money. Teina abagibeezaawo mu misolo his money egwa. Kakati bakkiriza kubala audit bagala kulemezaawo kajja kudduka agakane
I doubt whether Aga Khan is sensible. This is not Aga Khan. These are idiots operating in the names of Aga Khan. Aga Khan was the biggest loser during Amin's time. An Indian like this idiot must know. Amin chase ya away. Amin yabakubane muduka yale bakubana abasale emitwe. Why is it that people like Sudiru, people like Mukwano and others, Dembe, are very sensible? Bango not to search one kajaku kano you karugire. But government petroli kuono kati. No, ono kwetuliko ajokutwera karugire nicho wano kabaduke. That's why we are on the chiwano kane karugire nti batuleka nakano genda yo. Nalimba manyi the yisiyechinge to grab with them like a grass sopas. Mubye chimala. Babye. Mubye buli kamu. Bino singa sibye bali mukati. Niyo kombuda ya jakunia. Nemuze abantu bano baswala. Don't ask this. Kubanga. The argument is omulamuzi ono yakizuula. Bank eno is operating without a license. Omulamuzi ne bamugoba. Oyo omulamuzi bamugoba. Bamugoba. Yakizuula ati banka terina license. Kiwanuka. Yoyo omulamuzi. Kiwanuka ojja kubeera wano. Muzeyi ekintu ekyo sikitegedde bulungi. Oyo ye mulamuzi yakizuula. Bamujjawo. Nti banka terina license. Ate bayinako butambi. Ne bamugoba abo batulijjeni. Butambi. Kiwanuka butambi bwonna bwakubira owunya eddolo bwonna mbuyina. Impunity nga yawaggulu nnyo. Ajja kudduka nze mbabuuliza. Eno impunity nga yawaggulu. Twagala badduka abakooto bajooza ensi. Tuli kwano Kiwanuka adduke. Ate Kiwanuka bwe baba batuula simulabamu. Kiwanuka alikwatirwa wano. Banka terina license. The bank has no license operating in Kampala, in Uganda. Katonda wange. Yes, but they have every morning balumba abantu ne babalumba. Kiwanuka gwaso ate jojo Kiwanuka bamutira wano. Nze nadduka express lwa Kiwanuka. Mulimu family zine ebikolimu. Ate Kiwanuka takulimba nti Muganda. Ate Jole Joy jajawe yali Muganda. Aha. Nwakizuula ngo musajja mu Tanzania musukuma. Jole Joy yali musukuma mu Tanzania. So for me, I don't mind. Kill me, arrest me, and do what? Yeah, you know, tulindo ono kwati. Ono yomanonozi abakooto. Bafuse ekizibu. Bakobe basudde president. Ozi bamukuba. Najja y'omutembo omukooto ng'ofugawa. Gw'omukooto. Omukooto ajja amukooto era mpandikira ejjogo ly'abakooto. Konna njinemu yabakuba n'abajjamu. Mu Bwakabaka bwa Musanje omukooto bakuba abakooto ne badduka. Abakooto bajogera ensi ne baginiako. Ekizibu kya Uganda bakooto be bafuuse ekizibu. Bajogera ensi baginiako. Batulya mukozi ng'omusiru. Ne bwaba musiru gwe tuyinawo. Ne bwanaba mugwaga gwe tuyinawo. Ne bwaba y'omwana w'ewaka. Abakooto bayinawo. Tuyina okuwera bakonga adduka. No 3 bali basatu. Abajoga ensi mu Uganda bali basatu. Kirazira mu Uganda, kirazira okulumba muhoozi, kirazira basha bahungu, kirazira abakooto, kirazira mu Uganda, kirazira okulumba jeno muhoozi, kirazira abakooto, kirazira abahungu abasha, kirazira mu Uganda, kirazira abakooto okulumba muhoozi, kirazira kabatubira abatugirewo. Mukubasajja mulabe bwe badduka abakooto be babirimu. What is important is not your case. Banka terina operating license. Naye weeri ekola. N'omulamuzi eyakola judgment bamukyusa. Zonna zeekola. Banka eyo transaction. Kiwanuka bw'alidduka ne munne nakana akasajja kajja kudduka tewali agenda kusasula. Why don't you modify? That's one. 2, the man is saying, if I have money against you, let us have auditors. Mujjeko ezamu bank egwa tekayina akasajja tekayina mbwabubwa mukebere banka zaako kayina ebizimbe ujjakajja wano kayina ebizimbe eringa ekola bukozi sente kadduka ne Kiwanuka wirupe. Nze mwana wange nsi
tuzina buzinye tetulina tabu nze njagala kiwanuka ne mukoto munne kiwanuka ate yejja kusigala wano bali mbalaba mu meeting bo bategeka kudduka kiwanuka kyakwatirwa ne bavi bamuyole bamukwata. This is a simple matter. We don't need to call him 7. It's a simple matter. You have an operation license? No. Bank at an operation license. Let us tell you, it is an omission to in operation license. Transactions on now. Let us audit it. Omusajaga nateka yo sente zange ne muzibba. Kaleme kiwanuka gwajo ojja kufanga jajjawo. Ono byajja kuba yadduka ono ye bo bamanyi mbalabanga bategeka okudduka kubuta zijja batusa zisula ne kiwanuka ye wawa no bavi ababalamuzi bagenda kwati. Kati mwami Kalugire awolereza atya bank etayina operating license bakozesa bujozi nange banjoka ne banyomu ne banyalamu tuvula banna bakyawannyo government nga ne bwaba tayina kyampa future yaffe bannayuganda eri wono yagenda kuba omukoto amudduse kati amuleeta omukoto omulala omukoto tumukubye mukuba omukoto avuganya ono mukoto mukuba omukoto banaye mutuyambe mukuba omukoto abuleko waddukira tuli kwono tukuba bifuba tuli kwono omulaba ono gwe tuliko tuli kwono tuli kwono tuli kwono omulazeeyo ono gwe tuliko atusula mu kifuba ono atusula mu kifuba tukubira omukoto abakoto baleeta owaabo tuli kuona atusula mu kifuba tulabe ku kiwanuka bwadduka tulabe ku kiwanuka ne munne bwe badduka siraba Akabe bajoze ne banka ya Sudiru bagisula buli omu wonna abakoto bajoze ensi abakoto babalimba waliwo yabalimba tibajja kufugeba ye tujja kiwa omukoto olaba abakoto abadduka. Kale yo nga nvuddeyo ku musango gwa Hamu ogwogedde bulungi nti banka tayina operating license. Hamu yabasaba dda audit bajjeko ze bambanja ne bagaana kubanga bwe bakikola banka egwa. Kiwanuka amanyanfa yajjajjawo bwe yafa. Kiwanuka amanyanfa yajjajjawe bano bakopi noga ati ekizibu kya Uganda famire ya Museveni abako era ne bamulumba ne kumubaliza kabaka efule mukubye kale nolaba akakolya akatalimbira mu nnimiro kafeero yakayimba akakolya manyi balina akakolya waliwo akakolya akali mu nnimiro z'abantu kale nolaba akakolya mbukagula emmwanyi olina omusiri gw'emmwanyi gwe kakolya gwe abaganda tubainsiting bakukube anti akakolya ke bakozesa akakolya mukategedde abaganda tuyina akakolya bakakozesa mukafune ate 2 billion akakolya kale nolaba akakolya nga kazanyira mu nnimiro ezatawanya banyinizo muteeko ku kafeero mulaba akakolya kasambeza obugulu kasanjalaza obugulu akakolya mukategedde ko tekagalangako Obuganda ko kabbi kafere akasajja kukalabika kuba kebusukuma kuva kasajja ka Tanzania ne famire yako ewaffe masaka tetugitegeera famire yako kalabika kasajja kakolya kenyini kajja buzzi wano muzee badde saa tugende ku nsonga endala eya Katolubwama. Katolubwama yafudde n'ava bulamu bw'ensi. Kiki ky'omanyi Katolubwama ebigambo bingi byogeddwa? Katolubwama waliwo yaŋŋambye nti nitogedde wa Katolubwama naye nga tetwakulabye yazikako ewaffe ani Katolubwama fiiriddwa abantu waffe yali aziseeyo Luganda kyoluntu ali wa Katolubwama omuntu bw'afa ku kitundu abantu bajja ewaffe tufiiriddwa aba nenfiirwa n'abaana bange balabako Katolubwama. Why do I take him to Katolubwama? Kati kakati omuntu mbadde mulabanga omu waliwo video gye mwakolaawo ku National Theatre wawona leponsereko nga nsanzeewo abadde mukuba nokubansereko naye waffe yali aziseeyo nti nze mirundi nyinza okugendewo omuntu atazikangako waabwe ndi mususi wa menvu mala kebera mu kitabo omanyize bwe ndwala kati kyoga toyinza kugendayo tebakumanyi nga nkolayo ki Katolubwama yazikako ewaffe fiiriddwa abaana nfiiriddwa kitange nfiiriddwa ne Katonda nga nsasula bbanja ki
Ekati gozikirako bakuzikirako bokka. Era nina ekitabo kyange. Buli aziko ine ekitabo kyo. Nakebedde mu kitabo Katolubwa amataliimu tebajja kundabayo. Ali akati really need me. Omuntu waba afudde ku kyalo by'okuzikirako. Nkebedde mu kitabo kyange. Yali aziseke waffe. Yali ampaddeko ku mabugo. But I like Katolubwa American other person. I like the Katolubwa why. Katolubwa is a honest man. Katolubwa ne twali ku CBS. Waliwo ekyo kikere kiri ku mpata. Kyali tu mukazi mu CBS. Ekimwebakira waggulu office ya Kabaka. Kikere kiri ku mpata. Katolubwa is highly disciplined. Aibadde ne discipline. Ekyo kikere kiri ku mpata. Kyebaka ku mukazi ku office ya Kabaka. Kikere kiri ku mpata. Namukyali ku CBS. Yes. Katolubwa yadde Sematimba namugala bembwene yogera oluzubu nga Sematimba azze mu bintu byabwe namuyita embwa namugaa nti apology n'agaana. Katolubwa yavumako Honorable Sematimba namugaa mbwa gwe oyogera oluzungu yajja mubo ne bamusaba apology n'agaana. Katolubwa yagenda nga bwakaweya naga negwe mulenzi gwe nange ompita mulenzi gwe manager nga amuyita mulenzi gwe nabagaa nti abasajja abavuma Paulo Muwanga nagenda Dokita Kiseka ne Katolubwa abadde muvumi. Katolubwa alabika yakulya mu family y'Abaganda original Baganda abatasaba era ne sabo lye lyabaddewo awo nalirabye. Katolubwa abadde member waffe naye byange nga bisinga ebibi mwabayina eddogo ebyange eddogo byabakoli bane bateeka ku ttaka bali baneeregamu nja kusuulako omwedda bwe bana batabansasudde sente zange mugenda okulaba omuntu ali ku related ku family ya Museveni ng'agudde eddala bajja kumuyoola bamutwale kuteka. Kati olwona lebo Katolubwa Katolubwa abadde musajja nga muganda yennyini ng'aduula ng'avuma but honest. Katolubwa asinze banne ti Bobi Wine tagenzeeko mu parliament. Katolubwa agenze mu parliament. Bobi Wine yaliko mu parliament. Katolubwa is a man eyewandiikira ennyimba ze n'aziyimba. Katolubwa abadde yewandiikira ennyimba n'azeeyimbira ye mwennyini. Yes, Katolubwa has been a genius. Ye musajja yasooka okuyimbira mu prisoners band. Yayimbanga wa prison. Katolubwa baadde bayimba z'amagye the honor singing general nga ine endoli ziri. Katolubwa yasooka okuyimbira mu nnyimba za prison. Katolubwa abadde yewandiikira nga yeeyimbira nga yeekolera buli kintu kyonna. Baade bayimbaza mbere ne singing tuveyo. Yes. Katolubwa abadde aduula ng'avuma Katolubwa. Katolubwa is a reflection of eriyo Muganda analoga nti Muganda. Katolubwa simanyi oba yakulirawa family yesiye naye alabika alina we yakulira mu family evuma oba yavuma to cover his footmarks. Mu Baganda wano atalinawo zero name question mark izimi. Family yaffe y'Abagagga, family yaffe erinown, family yaffe y'abayigirize, family yaffe y'arrogant fellows. When I become an arrogant fellow, si Muganda ewaffe nga bakuga nti oyo musajja Muganda nijjajjawe yagabana Mayiro. Kojja Nsereko yakulidde emikolo. Yes, Nsereko abadde mukwano gwa Katolubwa amannyo. Okusooka okulaba full figure nali simulabangako. Namusanga wa Nsereko. Gundi Kato tubadde tubeere wa Nsereko. Fenna Nsereko yizeriyo. Nsereko ne taata wo Sali bafaanagana. Bagatanya abantu. Anti bayina Seka ina resources naye simukopi. Nange abantu bonna mbalabira wawo na lebo Nsereko. Ne taata wo Sali tewali njawulo. Era muganda waffe miti omukulu wa Hajati azaala Nsereko. Muganda waffe bamuyita miti. Naye miti noono gundi muganda nge yafa. Bonna babadde babeera wa Nsereko. Tugende wa kojja ate Nsereko yatemye ffe emitwe kojja nteme nanga nkubira essimu kojja oyinayo ku ssente. Nsereko mugabi, Nsereko ye Sali. Honorable Nsereko agaba nnyo ssente. Family yaffe Nsereko omuntu yalinga Sali. Having resources does not need nti onoogaba. Nze nvuma nnyo nzigaba naye ate nga kukosonize toddanga naye Sali naye Nsereko
kati honorable Nsoroko yagambye nti abayimbi babadde tebajjumbidde nnyo kuziika baagala kubba if you are mourning ebivulu byonna byaliyimiridde naye bagambye tumutwala mu national theatre babbe kati ojja kusanga n'ababbe ba State House nga bateekinze eki over ayina malawo wiiki namba naye waffe mubakubanga ewaffe amabugo gokka ga muhoozi Museveni tayinza kuleeta amabugo waffe atajjanjabye atasusiza menvu tajjanjabe kujjajjammwe Museveni bwaleetanga amabugo mu lumbe lwange agasoma mukubanga ne mutta how Museveni tajjanjabye jjajjammwe maama baamukuba amagulu afudde gamuluma lwa Museveni kakati Museveni tajja kubanga famire ye abako baamugana kati njokola ndabe kamaama afudde Museveni aleesa million 10 tuziina mu family 10 million tuziina we have the 10 million tuziina banja lya 10 million eza Museveni kati amabugo ga State House tebajjaga temugakkirizanga temukkirizanga amabugo ga State House ku maama wange niwe katekanga mukiro kabusi niwe katekanga mwani yone amabugo that you can accept ga muhozi gajene muke aga Museveni nedda aga State House nedda agokero kabusi nedda kati omuchere gwa fande nalwezi muchengo nimuko omukabuli nalwiso balinya ga mukubanga emigo nadduka n'amafuta mwagajja uga 20 liters n'amotoka ndio ejije omu jeno nalwezi nalinya mukuziika mukubanga mayija mukubanga nadduka teri ku mentioning State House in my funeral ne ya mama wange nafanga akyali mulamu I don't mukuziika ko teri kwogera kigabo State House yo State House okero house government mu 70 kiri era jeno nalwezi netumulabako bulabi mukubanga omukyere ne mugujjawo the only person who can bring him up at my home is Muhozi General Muhozi aletanga mugode mugakkiriza niwe Museveni eyango bango omubi w'enkoko n'onkanyuka ku jjukiti ku basulembwa nyabo ng'afudde kubanga atya mukodde miwe atalwabo ogo nina okukkiriza lwabogo nimu ankanyuke ku jjukiti ku basulembwa no ewaffe tewali ssente za Museveni ng'ogenda kuba mukambwe nnyo alizikwata nja mutuka alikwata amabugo ga Museveni ya mutuka Museveni taleetanga amabugo ewaffe tubonyabonye emyaka 10 nga mukoddomi watubonyabonye abaana baganda basomi waliwo ambuzano nti ate mukwano go Nalebo Kasolo ne tayinza ye taagaleete Kasolo bwe bagamuwa tujja mukubirayo emiggo Kasolo aleetanga gage era nagali omwana wange bwe bamutya mu Salubatiku Kasolo yaleeta amabugo yasooka kulimba muzeeyi agambye ono mwana w'ennyo ono nolingena mutwala nolintwala Kasolo ngati million 10 temuzireetanga waffe million 10 tuziina Kasolo tolinyanga waffe Kasolo bagakuwanga gwoli mwana wa waka Kasolo oli mwana wa waka waffe oleetanga amabugo ga Museveni nentuka nkuvunjisa nenkukwatira nenkuvunjisa nenkuteeka mu za Kenya mutubonyabonyeza abaana tebasomye omukazi tubonyabonyeza omukono atujoga n'atuniyako n'atunyalako lwabo nekyogereko babasiima mufudde naye muba balamu babatigombe obukyere bwabwe omukyere gwa State House ogukwatira ayogerako nti nvudde mu State House mukubanga ne muttirawo ayogera nga nyaba afudde nyabo yekka gwe baatajetinga ne bamukuba olwa Museveni era ngamba nti manyaba afudde akaaba amagulu ganzita Museveni yamuwaaki njokolambala beyo mulete nabbanja tumukube tumujjemu bamukoleko n'ebyavako ne Prime Minister n'alinnya ewaffe bamukuba ebigo ne bamukolako n'ebyavako bamukola n'ebyavako Kasolo tumukuba leeta zizo Muhozi yekka yasobola okuleeta ssente ewaffe ntuzikiriza analeeta amabugo ne mugakkiriza General Muhozi yekka aga Museveni tegalinnyo naye Honorable Nabbanja n'amalajja bamulyako n'ebyavako bamujjako ekyamikayiri bamukuba nadduka nebamujjako ekyamikayiri kuba abaganda babuuli ekibayita ekyamikayiri nebamukunyolako n'ekyamikayiri naye muzeeyi nebamukunyola bamukubanga ne bamugjamu n'ekyamikayiri nebamukunyolako n'ekyamikayiri temudeetanga ssente ewaffe tuli bagaga obwo million 10 tubuyina obwo mutujjanjabye mutukoze etya temwatusama envu mujje munywa omwenge bagambye ate Erias Lukwa ate Bobi Wine bagambye ate Bobi Wine omusiru avumye hamu n'amuteeka ku ttaka oyo Lukwago musiru Lukwago temwewuunya Lukwago kitaabwe tuli ba Luganda naye Lukwago ye mwavu ali mu family ate afaanana nnyina era baganda be bali mu kikuubo era nabo mitima mibi
Lodi Mayor Lukwago ino mutima omubi na. Yes. Tawe yali omwavu mu family yafu. Abantu bagembwa ate Bobi Wine. Bobi Wine yinzo kuleta. Ya naleta amabugo mu kuziika. Aleta amabugo ngakiriza. Amabugo aba Wine goja gakkiriza. 7 tekayinza kulinya mu family yafu. Aga Bobi Wine nganjira nga mfukamiti. Bobi Wine yo mukirizo okujja n'amabugo n'agaleeta. Yo gamu 7 tekayinza kulinya wapenga nyaba afudde. Anchali mulamu. Agamu 7 tekalinya. Mbwata agabalamu. Balamu alita. Nayoga. Talita. Mimi kutelita. Nsamba ate mwana wange kyanyamba. Ate kati yo mengo yotereta. Na nimba kanti nsamba ali nyanga ke wafe nga mama afudde. Ne muganda wa mama kojja yagambye bo siba ngabi bo bambeja balangira. Ekiti nalini nsamba muyolerewo. Baga nti ate ago Katikkiro Charles Peter Mayiga mbunga gavudde mengo. Tuyinza mukubira oyo mufere. Oyo mufere. Katikkiro tayinza kulinnyawo. Balinyawo.